weekend eno ku Baba TV. Temubuuza na kubuuza mutuka wakakuba simanyi onkuba. Nsaba kumpa chance ennyonnyolako. Mletera gundi tufune fulaati. Zino nazisobola engatto. Ho! Katuve maka tuwadduke mukula makanga mwe kubanga mwenga. Kati yo olulengedde mmotoka n'atutandikira oloza tannaba natubuuza nti oba kati taata wandimulese mukwano katunyonnyole maama na representinga abawate nantabukira nakutabukira ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Okay, mikwano mulungi atulaba ku Baba TV oli programu ewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Bwetyo tusimbudde ku lugendo lwaffe luno lwe mulaba tuli mu kugenda kunoonya tubayite ba parents in law Nazaala ne Sezaala w'omukyala eyatutumye client waffe Nazaala we ayitibwa Nabayaza Christine, Sezaala we ayitibwa Katende Freddie. Bwatu yatukubidde natuganze Shifa abazira bange benandyagadde okucelebrating on this Valentine. Nandyagadde ku celebrating abazadde abalungi abanzaalira omwami wange. Njagala obbeebaza okunzaalira omwami ategeera, omwami anfudde kyendi, omwami ow'ekisa, omwami ali so hard working, omwami yampa abaana abalungi, omwami ategeera, omwami akolaganika naye, omwami gwe nsobodde okukkaanya naye kwegamba. Njagala mbeebaze mbasiime mbere nga mba celebrating on this Valentine. Era nga omukyala eyatutumye omukyala yayitibwa Namatovu Shibban era nga mukyala w'omwami Katende Henry nga basinzidde awo mu America gye babeera gye bakakalabiza emirimu gyabwe bwe batyo gye basinzidde okubanga bacontactinga Hope Shifa Baba TV okubanga batutuma. Mwebale nnyo mwenna abeekuumiddeko mutugoberere ku lugendo lwaffe tulabe mulowooza binaaba bitya naffe tetumanyi wabula gye mututuma gye tudda. Olaba obuyumba buli banga asemberawo kaseera eri mwamba afesobanga abayita tebakulaba endabiramu eri mu ttiiti neya mwamba ewali tukireto wenyini Okay, abatulaba mikwano surprise atuwubye eddongendo muzirabye ffe bannange tuli mu modi ya Valentine. Hey, mugenda mmanya amannya ani antumye. Bannange oyo omukyala mutulabye tuzze naye ye yakuŋŋaanyiza n'abalimbeeka nti bannange muzeeyi nnyina bye njagala okugambamu biki kwegamba batudde buli omu yeebuuza atugamba ki. Ayina bagambye awo nti twagala twogere ku ttaka lya maama ery'eruweero. Naye nga omukyala eyatutumye nga mubagambirewo amannya ayitibwa Namatovu Shibban. Omukyala Namatovu Shibban era nga ye mukyala wa mwami Katende Henry omubwati. So bali awo US be batutumye tukole surprise eno nga bo bagamba ngona ddala omukyala yancontactinga naye omukyala yangaye Shifa ndi wamu n'omwami wange abantu bogenda okyalira oyo Nazaala wange ne Sezaala wange. Nagamba njagala mbeebaze nze mu byange nja beebaza kunkuliza bulungi omwami wange be bali kubeera bazadde baffe balungi babeddewo nnyo mu bulamu bwaffe obw'obufumbo bwaffe era nga betukyalidde ku kyalo kino tuli ndabye tuweese ku Enakaseke ne tujja mpaka bayitawo mugenyi awo abamanyi abava eno mu bitundu bino awo mugenyi ne tuyongerako mu maaso bwe tutyo nga mulabye tujja era nga maama omulungi oyo Nazaala waffe ayitibwa Nabayaza Christine ate taata ye Katende Freddie betukyalidde. Batugambye yatutumye ye Namatovu Shibban
then omwami we ye Katende Henry bwetyo betuzokola surprise yaffe eno keki yaffe nungi eno evudde mu bake for me bebagikoze n'ebirabe biraba bingi nnyo omugendo laba bitwetisse tuyimiriddeko wano ku kyaki ku kyalo kwennyini ewaka waawali tuyimiriddeko wano twetereeze nga bwe tulinda bakuŋŋaana olwadde batanatuuka so tusimbudde katugende mutusabire mubeereeko temuvaawo Opshifa nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze tusonyiwe taata Kambuziza na kumbuza ngatuuka waka tekateri kukkiriza. tusonyiwe taata munnange tusaba tusonyiwa Temubuuza na kubuuza nutuuka waka kuba simanyi onkuba. tusaba tusonyiwa taata mpiteri lutalo wanje nsaba kumpa chance ennyonnyolako munange tubadde tulinawo obulabo bwe tuleese obwa muzeeyi lwakuba munange yaffe eba surprise tugwa ku muntu ne tumusurprisinga yawe anti wetumugaye batekyali surprise erina kubanga omuntu aba tamanyi tugaba surprise ze tugenda okugyawo omuntu wabawo aba yatulagiridde nti muno enyina omuntu wange mugende mu surprisingire kubanga eba surprise kitegeeza omutoso amugamba nti munnange tugenda kola bwetu tikuba eba surprise anti eba surprise kati bwe nagamba muzeeyi nti ono yansindise bekyali surprise wadage mletera gundi tufune fulaati zino nazisobola engatto bikyuseemu Samakula fulumya n'ebintu byonna obisse wano tofaayo gwe fulumya ebintu byonna obisse wano teeka gwe wano ebintu bye ate batuwadde chance okunnyonnyola batutandikiddewo wabweru eba surprise fe batutuma ku muntu ne tumugwako baayo ng'olina omuntu wo n'atugamba mune mugende mukyaliye ku muntu wange nyina benjawo mwebaza kati weba surprise tosobola ate kubira muntu mugamba kuba eba surprise kati yo olulengedde mu motoka n'atutandikira oloza tannaba natubuuza nti oba ki kubanga bwe kityo bwe kiba naffe tetulina buzibu ku mbeera gye tuba tusanze nekino kyennyini kiryokke ffe tetufaayo ffe kikulu eyatutumya tutuukiriza tannamutegeera naye ayo kandi sivinge maama tumale tugende tewali buzibu eradde maama bulungi maama mpitibwa Nakawombe Shifa mpeereza ku Baba TV abantu balaba show oli naakutuma naakugamba Shifa nyina gwe nalabye okikolera naye nange nyina abazira bange abankolera ebirungi vuga ogende obanoonya yonna gye bali obatwalire ku birabo mbeebaze kati natumiddwa muno nga nyina okusisinkana Mami Christine n'omwami ayitibwa Freddie
Katende kati okusinzira ku ndagiriro gye nnina ng'endeeta wano ye mukwano naye byaffe tugwa bugwi omuntu akugwako n'akwewuunyisa kati sisobola kukubira nenkugamba maama nzijja eyo waliwo eyantumye bamuyita gundi yeba tekijja kwewuunyisa nze kyenkola bakiyita kyewuunyisa okitegedde so kati bwe bigere bino ensonga lwaki tuzze ekinteesa ku kamera abantu babbi nze yantumye simulabangako yanteera ssente ku ssimu mba shoppingira ebintu bino okitegedde kati tosobola kuba nti buno mba nkwata bujulizi oli alabe nti bwe baba bantumye ebintu mbituusizza mu mazima kuba mba nsobola ozibba enesukka mu miliyoni plus kati biri mba mbikwata eyantumye alabe nti kituufu shifa yabiwadde abantu bange nga bwe nnabadde mbyagala abitegeke kati mami ontegedde mukwano mujje baana bange muwulire kati maama munnyonnyoddemu ye nakunnyonnyodde ssebo eno bagiyita surprise lwakuba ffe tetufaayo mu mbeera yonna gye tuba tusanze kyetusinga ofaako nti obubaka bwe bantisse mbukuleetedde kati eno bagiyita surprise omuntu tomugamba omugwako bugwi oba nkubye ejjinja oba nsanyukidde nze mba ntuuse ng'eyantumye akirabye nabuze nadda n'enkyuka nga nnoonya wano nga ndi mu kunoonya wano ndagiriro so kati bye bigere bino mukwano maama onaatusonyiwa okujja mu mbeera embi nobba malako emirembe kati taata wandimulesse mukwano katunyonnyole maama naarepresentinga n'akutabukira anti kati naye era weerabiddeko n'abaana bo weebali bakirabye ebintu tobibbye kati maama gw'olinayo gw'onsuubira ayinza okuba nga yantumye oba tolina gw'oyinza suubiriza nkuba essimu ye atubuulire kale nze nange mune bandabira ku ssimu bandaba bulabi ne bantuma mba sibamanyi naye kye mba nfaako ge mazima ge mba nkozesezza okuba nti ntuuse mutidde nze sitidde halo wanje bannange mukwano watumye Hope Shifa okujja okukola surprise nnoonya omwami gwe bayita Freddie ne mukyala Christine ng'obagamba happy Valentine era ng'ogamba be bazirabo mu bulamu bwo abakolera ebirungi bwe wandyagadde okubeera ng'osiima ani ono eyantumye mukwano tuli ku bunkenke mukwano wano kubanga batuyise bafere batuyise bafere nti ano okugeza koyogera erinnya kubanga ndi ku bunkenke Namatovu Shibban. Ani mukwano Namatovu Shibban. Namatovu Shibban oli mu nsi ki mukwano Ndi mu USA California. Ali California ye yatulaba n'agamba Shifa kyendabye okolera abalala nange munnange kikolere bazira bange kati maama mbadde nsaba receiving ekirabo kino ojja kuwa obubaka omuntu akola ebintu ng'alina ensonga ze bannange tusaba tusonyiwa tetubadde bafeere naye omuntu akikoze lwa mukwano ng'abagamba happy Valentine's Day mbadde nsaba obabuulireko Atidde. Naye kati tukitereezezza kasita bakutegedde. Maama. Wanji mami. Jebaliko mukadde. Kale maama nawe jebaliko maama.
Obadde otidde? Munnange nze kale nze omanyi nze mu lujja tewali kkubo nze manyi buli abakyama waka baba bagenyi era mbadde nze ngenda kubaaniriza naye munnange entabuka munnange etuusewo wano bwe bakyamye taata wamwe n'agamba batuukidde mu kkuba bifaananyi kati awo n'atabuka naye kati akkakkanye endowooza. Tubadde tuwabategekera eyo surprise nze ne mulamu Meega. Mami. Nga twagala kubakulisa tubaagaliza olunaku olulungi olunaku lw'abaagalana. Amiina mami. Nga ntwala n'omukisa guno okusiima mwebali kubeera bakadde balungi eri omwami wange mwebali mukuza bulungi. Neebaza kino kyendi ndi lwakuba mwami wange singa ate si mmwe singa so ntutta okusiima nga nsiima kuva ku ntobo y'omutima gwange nti mwebale nnyo mwebalire ddala muyise mu bingi musaddaase bingi naye nga mbasiima nti mwebale maama mwebale nnyo yankikoze lw'omwami wange. Tweyanzizza maama tweyanzeege naye munnaye tusonyiwe mu ekyo taata wamwe atabuseemu nga bw'obimanyi kati abafere omanyi abafere eno bangi tubadde tumanyi kyosanga babireeta ate ne babinona. Tweyanzizza maama tweyanzeege munaye we mujje muzzeewo mami. Ne munno mutwebalize. Ne taata mutwebalize munnaffe mwebalire ddala bannaffe. Hello? Hello? Okay, kadde mwatukubire ndowooza network evuddeko. Mbadde nsaba baleeteyo muzeeyi ku katebe maama ye ntule naye wano tewali buzibu surprise. Mami katuddeko wano neme bayimiriza nnyo mu musana. Semakula nkugamba leeta obugatto bwa siripa nzigemu obukondo misinde toleeta. Hello? Sorry. Kifo butakutwala na bujambia. Nawe muzeeyo kwano neyanza bambi webali nnyo webalire ddala. Kale kukeka agambye love you mama and dad n'agamba Nabayaza Christine and Katende Freddie beyebaza bazadde be. Ompulira mukwano. Semakula bayambeko emmeeza tuteekeko keeki. Yes. Bawo obubaka kwe bali bakuwulira. Taata. Wangi maama. Ensiba yammwe. Gye tuli maama. Mwe muli muti eyo maama. Bateekawo wennyini. Gye tuli mbadde mutidde. Ebintu byaffe maama. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye nsoose taata si nnyo taata ntwala okusiima. Nsiima taata byonna by'otukolera. Ndi musajja mwesimbu mu ssente, musajja wa mazima. Nze nga nze ntwala okusiima kwange gy'oli nti weebale nnyo weebalire ddala. Nkwebaza okusiima maama. Weebale okukuza. Era nga mbaagaliza olunaku lw'abaagalana olw'enkya olunaku olulungi Mukama abatukuumire. Maama. Sifa abalina ennyo naye at least musiima akatono kavudde ku ntobo y'omutima gwange wamu ne mulamu Meega bwe tubadde wamu ne Hope. Maama tweyanzeege. We mujje muddizibwewo. Omwami wange ali ku mulimu buno obudde saa 10 naawe ojja mutwebaliza mwebale na kuteesa. Nja kumugamba kuba takimanyiiko kuba surprise. Naye yennyini ayenda kyewuunya. Omwami talina kyamaanyi tukukuse n'omukyala. Kati omwami naye munnange aba ajja biraba bulabi ku tuba tulikodinze. Katwaganya okukwata bino kati bano nze yandaba bulabi nga mbikola. Nankubira tandabangako.
kati omuntu atalina bwagenda funa bujulizi nga tomukwatidde nti kituufu ebintu bye ebyo bituusenga bwe yabikutisse. Naye mulamu wo mugumu. Madam Manyi, olutalo we lunyose mu nnyumba agenda kubazza ebbali abagambe nti ebintu ebyo gundi yabikoze agumye. Namwe mujja tusonyiwa ebya Uganda wano mubimanyi. Oluusi abafeezi bajja ne babaferera wano tubadde tetunnalaba muzeeyo ku majje gano gonna agali wano daba abantu mu ddakiika bavuddeyo bwe bajjayo kano badduka embiro kati bano baatwokezaako dde ebipiira amajje gavuddeyo dda jjukira eno badde bambuuza mmwe kiki ng'eno wali afulumye kiki kati wakati wawe nga tuli wakati naye lwakuba ffe emitima gyakaluba bino mbikola buli lunaku nkyalira omupya okujja wano nyina gye nasoose bwe nva wano nyina gye nzira enkya bayitirivu balinga bataano kati osuubira embeera yonna sisobola nze nakuva mu mbeera yonna mbeera twayiseewo nga tuketta kati n'ebifaananyi bye mugaa tetukwata tuba twabifunye dda twabayiseeko dda ne tusoma embeera ne tudda tuti ono yennyini tumudropinze samuweya abavudde nako n'agamba ŋŋenda mmanju n'ayita omwo mu bitooke n'ajja bw'ati ku church natugamba batuuse bonna mujje kati ekyo kye bayita surprise. Ennaku zino bizibu. Muzeeyi n'agamba nkuuma famire endayira avuddeyo ku lwa famire wangi bonna twabakuŋŋaanyiza mpola okulanga bonna bakuŋŋaana. Tubadde nawo ono ku ssimu ng'agikuba n'agamba tugenda kwogera ku bya maama alina gwagambye mbu maama poloti y'eruweero mwanguwe kati n'amala n'akubira awo muzeeyi laba bwe batugeye muzeeyi alina gwatutteko ne tugamba tufudde ate avuddeyo kati ne tuyiyawo kye tugamba muzeeyi nga tuli awo bayitawo bamugenyewawo nti banaye muzeeyi avuddeyo byonna biba byalukwe munnange basapurayi naye ekinsesezza muzeeyi mugumu avuddeyo alwane ku lwa famire naye bali abasajja abenvuumula abalina ekikonde nabo bennyini beekwese beekwese bayise mmanju waliwo agambye nze kanva wano bino byammwe sibirimu mu mutima ne ŋŋamba mpulidde olutalo lw'omu nnyumba olwo ne ŋŋamba bano tetulutambaala tukome wano naye asinze okunsesa yagambye ebintu byammwe nze mbivuddemu ŋŋenze ne ŋŋamba alese muzeeyi tumutwale kyovola omuzadde ye muzadde naye nga munnange byonna bambi ayagala basiima ate era abagamba nti abaagala nnyo. Tubaagala bye batukoledde bingi era ne bino bye mulaba wano byonna by'abaana abo bombi. Kale mukwano obaka buweddeyo nkusiibule. Omukwano mulamu Mega mugamba. Mulamu Mega oyo ayina enku oyo era bwemuba mutusabula n'oyo mutwaliremu kati awo ng'akimanyi kati awo wennyini mbadde mmanyi ate mbadde manyi munaakigatta ne mugamba ono yakatukuŋŋaanyaze ate ne bano bazze ono poyinti gy'abadde ayanja ndala nnyo ebadde ndala nnyo ebadde ndala kati awo naye nkukakasizza obuvumu bw'oyina ogumidde mu nnyo naye nga mu nju waliyo amanyi olukwe naye ng'asirise wedda twebuuza Mega atuyitira ki bamwebuuza abaagaza ki agambye muzeeyi bwe tutamulimba taba waka tetujja mumufuna era mubadde temujja kunfuna okubaawo kati n'oyitamu tugenza olaba mu bimwanyi mpaka ku kyaki ayise mu bimwanyi kale tetumulabye ffe n'akukuta n'agamba kati mulumbe
bonna mbakuŋŋaanyiza. Halo? Halo? Mulamu Mega akuwulira. Muula. Sabayo akambe ekibiriti n'essowaani tusale keeki yaffe. Muula akuwulira. Bakuyita. Wanji Muula. Ono mujja w'obulenzi. Kuba. Halo? Halo? Wae bakuwulira. Wanji Muula. Badde ngamba neebaza nnyo bambi mulamu Mega yeebale nnyo amaanyi g'ataddemu obbakuŋŋaanya. N'obukodyo bubadde bungi. Teesaako. Taata. Wanji maama. Nakuweereza na luli ssente nga asijja kukubira kankuleke. Neyanziza maama neyanzege nange nakuba ku simu yo nkwebaze nga teriiko nenjiddiŋŋana nga teriiko ate era mbadde kankuleke nga waliwo ddiirwe ejja era nga nali mbadde nsuubira era okuddamu okukubira era nkwebaze. Mukama abatukuumire. Tweyanziza nnyo tweyanzeege maama. Bannaye kambaleke kanneebake ngenda kukeera okukola. Wemujje muzeewo. Kifa tujja kwogera mbeere bulungi. Kale Semakula batweze ku birabo wano ebirala tubiyanjuleyo. Sale Semakula wuuyo. Atazi waabwe. Kale baba kukuba jinya nga bakukubira. Semakula. Ate Katende ate wano naffe tuli balugabbe. Nze ndi wankima n'oli. Bambi. Twetiseeyo wano ku bulabo. Mune tubimwanjulira n'alaba kuba bambi. Maama eno bbaga ya maama ey'omu ngalo. Erimu obw'omunda. Okwatako kano bw'oyagadde kano. Yagambye ye abalala muneebeetalira Valentine nange abange kambawe ku Valentine. Tweyanziza tweyanze. Ye nagamba maama gomese eno. Ogyeteekeko agirabeko bulungi. Kitambaala bino nabyo mapeesa mudalizo mwebiri buli kigendako kwekiri. N'ensaawa egenderako bulungi. Ensaawa nayo yaako n'ekitambaala kyako. Maama beebalire kale muzeeyi twakukuta okunoonya sayizi y'engatto. Ne tukukuta okunoonya sayizi empale. Katusabe bituuke. Kanzu ya muzeeyi. Neyanziza bannange beebalire ddala. Eno suuti ya taata. Neyanziza oba enaatuuka naye newe naaba tetuuse betujjako babikyusa basobola ogikyusa. Kale tweyanziza tweyanzeege. Jangu osumulire kino. Kale batu baleeta. Bannange abali mu nju temuzze ku mikolo tusale keeke. Mujje. No jangu Semakula ojjemu. Mujje mutwebalizeeko bannange. Jamu. Eno bedi cover eriko bupiro kano ka mu bulago nti oyinza oba muzeeyi alaba mawulire oba TV nga ali mu ntebe kati mufo ky'okusuula ensinga eno booti oteekawo kano kapiro bwegwa bweti tegwa mu bbanga. Kati mulimu bino mu nnyumba omuntu amaze onnaaba bino byambalirako mu nnyumba. Era ziri peya 2 mami ne daddy. Mulimu nno bingi mulimu amasuuka
mulimu amasuuka pirokeesi suuka zino nyingi zino zonna pirokeesi ziri 12 piece 12 kale ne twetikka muceere kilo 25 sukaali 25 omunnyo bokisi ya sabbuuni butto bwebiti ebirabo byaffe ekimuli kiri tuli kuliko emitwalo 2 mami bagambye okwo kwobojja otunga eggomesi ojambale togitereka yagambye jambale ajja kugula endala era njambala banemwe balekwetikka mama banemba twebaliza nnyo naffe tujja bakubira tujja bakubira Aunt Mega mami mubayimbire yakayimba tuyimbe yakayimba ka mama walonekana akataata superhero n'aka mama ka Judith babiri kati nga mmwe abaana walokana tatoloza kubako ekibine ku mama bo basigala bawagizi bo tugenda bayimbira obuyimba obwo tulyoke tusale keeki ate nerabidde okugamba nti nno baleke bweru nsinga kwagala bweru ne bataba wamu ne batulaba obagambe olina ekizibu kyo naye bate tonnakyanjulayo otandikidde kuki kati ekizibu obaga ekizibu ki ife tutuuse eno ngaono anti ono ng'agudde kava ne mugamba kutama n'agamba temupaakinga waabwe mulaba babrother bange babadde basatu ne tubayitako ani amulabye tufudde tokagambe twabawa tulaba nituweta ku church eyange nembagamba kanzije kamala ovake manju naye banne bakutuleyinize yakikutaddemu yataddemu omutuufu obubbi abusobola omutikidde okay kati ayina gwagambye oba piki muvuge piki ya taata simanya ebaleete kobbo kati awolaba wotegeredde taata ali eri kati nenkubira taata nemugamba ndi waka taata ate oli wanze ntuuse ndi waka ko ye kajje naye nga tetulina waka taata agenda kujja nabo kuba babadde wamu ekyo n'omanya kiwedde munaye munasonyiwa obanyiiza naye ffe wano tuli bawanguzi olukwa luggusa naye nga banne temuyimbidde mama kayimba ka mama mutuufu toyina duplicate mama ndibeerawo ntya wotali mama tolina sente mama tolina zabu naye omukwano gwa mama tegusangika mama abeere na nnyo nze okuba omuntu ntera yakola bingi okumpanira yenze ndi waki mama ndimwebaza ntya omukwano gwa mama tegusangika tomulinda kufa mama otwale ebimuli ku ntaana kale muwa katono kolinawo ng'akyali kuba mama lwali kufaako oliraba obuzibu mu nsi nga byonna bye wandi mugambye maziga gokka kati mama mugambe kati mubuulire bambikwata essimu omukubireko akimanyi omwagala mboyo nditwala bingi teyafuukaka so mama katono komuwaye bambi akasiima katuyimbira dadi taata yoma superhero dadi oli superhero wange kankuwane kubanga kikugwana dadi oli superhero wange oli wanjawulo webalo dadi superhero swazini webale dadi okutulabirira omulabye hero nga abalwanira wano swazini gaba mupenda bangi
muwala alina maanyi taata bwe mbalabala byonna byotukoledde swaziniga omusinga ssebo abamu basiibudde badde ewaabwe taata ne bamuleka olutala alumale oyo gwe bayita superhero taata kirimaanyi kati nsaba mami ne daddy bajja tusale keeki yaffe eno ku Baba TV program yaffe bawo lunaku lwa Sunday saawa 9 ez'emisana bwetyo tukyalira abazira baffe abakola ebirungi mu kitundu kyonna gwe wonna wootutuma naye nga abazadde baffe olunaku olwaleero be bazira baffe betuzosiima oli yaŋŋambye shifa abantu balowooza nnyo Valentine balowooza nnyo ku mwami na mukyala nze gende wa Nazaala wange ne Sezaala wange naye ate bambi ngayagala ne famire yonna ebeewo wamu tulye ka keeki kano okucelebratinga famire yaffe eno era nga yensonga eno lwaki tukoze surprise eno leero bayingire mu Valentine enkya nga ekimuli ekyabwe bakifunye dda sente ziriko waliwo gwe nawe ekimuli kino n'akitereka n'akisuula n'okisuula nga tamanyi nti zino sente za ddala sente zino ze neetikiddeko ntuufu za ddala oli yali amanyi nti nno ddole mbu tutaddeko buteesi ngeno mubuuza ng'aganza nze nali manyi ddole nakisuula kati tugenda kusala keeki yaffe akambe kaliwa basitule akambe bakwateko fireworks muzirabye tugenda bala okuva ku 5 mpaka 0 tusale 5 4 3 2 1 0 kati wano tuli muzira ogwabali abali mu Amerika muno kuba muzira ye nga tebujja wuwo pako wamala oh mama nyabo okay kale basavinge keke kale nenga mwinayo mwenga mwe bemutumirayo kano kantu kamwe mwebale love you mama and dad nebino ebimuli yammwe katusale keke mami mwinayo bemutumiranga mmwe bemwanti yagadde otumirako abalaba Baba TV bonna botumidde okay kale batuweko ku sowaani nsaba kumpeerezaako ye kale mwebale nammwe kutuusa bye mukola bino byonna abamu ne tebabituusa mwebale era abamu tebabituusa kale Erika akoze ati olutalo olufe wano abalaba show tebeewuunya entalo tuzibangamu ate ne ziggwa ate ne tusanyuka ne tudda ku kirala kye tuba tufaako kimu biggwe nga tusanyuse nga tulemeddewo munnange tuba kasitatu abalala badduka mama kasooka aliseko taata abasooke bo balyeko be bagole baffe kati naffe okukakasa nti munnange bye tutuusizza biri kiriya naye bali baba baalidde dda kale kati basaavinga kati tusaavinga abagenyi baffe abalungi tokafumita muntu sikyo okay nyongereko waliwo abatafunye
Kansoke nyongereko. But baby, you're going to eat. Sicho? Nyongereko nene. Okay. Abazadde baffe tubalowoozengako tubakolera ebintu bwe biti. Yes, tubawa obudde bambi. Mukuse, it's okay. Mujemba we. Mwetolodde mulinde eno keke tugibalekera yammwe. Ati bonna abatafunye mami bali kweyo. Kwata isenga. Wako bali. Bawe ko kwa isenga. Okay, mikwano mulungi atulaba keki ya fene nnungi yakoleddwa babayita ba bake for me ati yange bateekamu ssente ba sponsor baffe. Thank you so much. Keki erieta banange ewooma nnyo. Okay, evudde mu bake for me. Alright, bagiyita Baba TV. Buli lwa Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana nga twewuunyisa abaagalwa baffe nga tubakubako surprise. So mpozi mzeeyi ng'alinayo kyayagala ompozi nga wali eno ku TV Sunday jja. Okay, mikwano mpozi nga waliwo alina kyayagala oyisaawo nga waliwo alina kyeyandyagadde okwogera oba nga alinayo naye kyeyandyagadde okugamba mami ne daddy. Baza mama wange taata wange banaye mama wange taata wange mwebale kuumagana kitegeera singa temukuumaganye bino byonna tetwandibituuseeko. Daddy mulabye, daddy mugenda muwayo akayimba atuziniremu mulabye ng'asinziira. Yebale nnyo yebalire ddala yebale kwagala bazadde baffe yebale ddala tusiimye nnyo tusiimidde ddala. Amina. Karo. Waliwo omulala alina kyagamba? Aliwa? Saala wangi Saala. Obugamba bwo obulungi n'abazadde baffe babaagala obbuwulira. Omukazi n'abasiika mwabantu abali wano mwenna. Navayo n'ayogera. Yayogedde okuva we twazze. Akatalekeka. Nenebaza nnyo baganda bange mwenna okuwulirira. Bannange mwebale kuwulirira mukakasiza mu njagala. Nembalimba ne mukkiriza. Agamba atya bongerereko. Nakazannyo kozannye. Tukakasiza. Njagala bannaye mwebale nnyo kunjagala era nsiimye nsiimidde. Tujja kutwala mu bakatemba. Tusayuse nnyo olw'ebyo mutukoledde era tusiimye nnyo surprise gye bawadde maama waffe ne taata waffe we bajje Mukama abaddizeewo ebingi bye basinga okwagala. Amiina. Oli mufumbo? Ndi mufumbo. Mutumireko omukyala ku TV. Tumira ku mukyala wange Nantale Maguleti yonna gy'oli Bujju. Nebaza bazadde baffe okubeera nga bakwatagana nga ne tuba tukuŋŋaanye tuba nabo tubasangawo nga bali bonna. Nebaza bakoze surprise eno kugitusuulako nti tugisuubira nabo ne tubasiima Mukama wabajja abaddizeewo bajje. Tweyanzizza. Twebaza nnyo bazadde baffe maama ne taata kubeerawo ne baganda baffe okusanyukira wamu kuba kino tubadde tetukisuubira naye baganda baffe batulaze okwagala ne mulamu waffe tusanyuse nnyo tweyanziza nnyo tweyanzege Mukama abaddizeewo. Amiina. Lino linnya ly'oyambadde kigambo ki? Eki.
yenze Hope Shifa. Bane batumidde mwenna abalaba Baba TV. Bonna nno bafaanana taata waabwe. Tumufaanana. Yaga tweyanze ebyo byonna bye mukola wa Baba TV njira banno. Kumanyi laba nnyo. Tweyanziza nammwe abatukoledde bino baba bamubeere bulungi Mukama abaye bye musinga okwagala. Amiina. Balina engeri omanyi ne bw'odo tolina kyoyogedde obasanyusa laba. Amanya gange bampita Damulira William nga neddira Lugave akabbiro Maleere nga nzaalibwa omwami Katende Freddie Nomukyaala Nabayaza mbeebaza okunteeka ku nsi n'okunkuza mpaka wano wendi era mbeebaliza ddala. Neebaza ne bakulu bange bonna ababaddewo ne mukulu wange ali ebweru ne mukyala mbeebaliza ddala era Mukama abawe ekisingawo. Amiina. Tweyanziza. Okay, mikwano mulungi atulaba bwetyo nyongero bajjukizo yita ku +2567025622157 oba no yita ku +25678210559 kopa bulungi enamba eri ku screen. Contact me tutuse obubaka eri omuntu wo yenna gw'otunuya n'ogamba nti bannange oyo ye muzira wange nze neetunuulira mu bulamu. Omuntu oyo yateekako ettaffaali ku bulamu bwange okubeera wano wendi. Bye tuleese si bingi nnyo naye tusaba babikkiriza abazadde baffe. Omuzadde tosobola musasula ate omuzadde tagulwa. Tuleetako akatini akasoboka naye ne tumugamba n'ebigambo ebyo ebirungi. Mwe bwe mukula ne mufuna abaami n'abakyala mulowooza ekigambo nkwagala nnyo ina kigamba mukyala na mwami n'omuzadde aba akyetaaga okumanya mujjukizo omugebe mami ekituufu nkwagala nnyo munange daddi wange nkwagala nnyo munange daddi watunoonyezanga ekyokulya daddi mujjukize nti tokitwala nti yayina okikola kuba naffe eno gye tuguze ne tutuukayo ne tulaba nga si byangu. So we continue appreciating our parents. Naawe alina mukyala wo omulungi musiime omwami wo omulungi musiime mukwano gwo omuntu yenna gwe mu bulamu gw'otulya n'ogana naye gundi oyo singa teyaliwo embeera eyo oba nandigiyiseemu ntya. Yeno programu yaffe mwe tukikolera. Alright mikwano ndowooza tusiibule biweddeyo bye mugamba abantu. Kale mami naffe tusanyusa obbasanga. Tweyanziza nnyo mwebalire ddala maama. Kale tusonyiwe kacyankala n'akabadde biri twabivuddeko dda kati tuli ku chapter ndala. Naye totuwaddeyo kayimba daddy yakubamu ku dance kati kayimba akaggalawo n'ensi tenneemazaamu. Mukamanya? Abaana beno temumanyi kuyimba. Kayimba kikasinga okwagala daddy? Akoogere. Akasabe. Ayagala nnyo mbuno kawoomera kati tuyimbaako 1 2 3 go. Kawoomera. Bampita kawoomera. Tukayimbe nga tuli serious akayimba ka taata kasinga okwagala. Omuzadde Katonda wa wano ku nsi Katonda wa wano yasiba yasumulula byonna tomuzanyisa naawe ow'ekitalo ye yatesobeewo niba yatuya nogwe nakufuula omuntu nti omuzadde wempakireeyo kuba takulaba bwe wali omuto omuzadde Katonda wa wano ku nsi Katonda wa wano yasiba yasumulula byonna tomuzanyisa naawe ow'ekitalo ye yatesobeewo muwe ekitiibwa yatuya nagwe nakufuula omuntu wepankireeyo kuba takulaba bwe wali omuto. Alright mikwano atala ku Baba TV mwebale kubaako mbaagala nnyo buli wemba nsiibula mugamba Shifa osiibula mangu ne bwe nnaasulawa nti binyuma nolwekyo nsaba mbagambe nti bye bye tusiibula abatulaba nti bye bye.
Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Wetuli nnyo.